Ya Oluganda komyewo nga bulijjo omusajja omusomesa omukenkufu Ssempijja Ronald Muzukulu wa Katongole. Nabasuubiza olunaku luli nga ngenda kukomawo okusomesa era okwogera ku mpisa ya maama mu maka oba enneeyisa ya maama ng'omukyala mu maka, nga tuli wamu ku pulogulaamu yaffe eno Buganda Ekkula. Bw'olina ayagala otunoonyaako ku kibanja kyaffe, genda ku YouTube, genda ne ku kibanja kyaffe ekya Facebook, teekamu ekigambo kimu Buganda Ekkula. Wamma ggwe ogenda kuba otwota buliro ddala. Bagamba n'akulabako akatono aba akyadde. Ebigere bino nkomyewo okubaleetera ate nate bye nabasuubiza oba bye mbadde nfumba mu ffumbiro, anti tukimanyi ffenna empisa y'Obuganda oba Nazzikuno mu ffumbiro wavaayo biyidde. Njagala twogere ku mpisa ya maama mu maka mu Buganda wano. Enneeyisa ya maama ng'Omuganda mu maka yandibadde etya? Tusaanidde kweyisa tutya mwenna abatulaba eyo? Oyinza okubuuza omusajja ono ayogera ng'ekyalaani. Waawa, ndi musajja wa wano Muganda era nga nzisaamu kabaka wange ekitiibwa wamu ne Nnaabagereka wa Buganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga akutte eddamula yaffe mwali mulamu ddala. Weewaawo nze Ssempijja Ronald Muzukulu wa Katongole nga neenaanisa ekizibaawo kyange bwe nti nga bw'ondaba, wamma nga ntaddemu wamu n'omutega nswera. Weewaawo tolema kugamba nti kituufu omusajja atonnye mooli. Weewaawo kakano enneeyisa ya maama mu maka yandibadde etya esaanidde? Ng'Omuganda naawe ali eyo atulaba atuwuliriza okuva mu bitundu eby'enjawulo gye tusinziira, mwenna abali e diaspora abali wabweru w'eggwanga, tubalamusaako era tubeebaza. Mwebale kubeera naffe nga tuli ku pulogulaamu yaffe Buganda Ekkula. Nazzikuno maama mu maka, omulimu omukulu oba ffenna ogutuwasisa abakyala oba ogutufunisa ababeezi. Tutunuulira bingi weewaawo ng'okuyambibwako emirimu mu maka, naye omulimu omukulu kwe kuzaala abaana mu maka. Olwo ekika abaana abo nga tetwawudde nga tugasse bagannemeredde wamu ne bannaatuukiridde. Ffenna ly'essanyu lyaffe, kye kiruubirirwa kyaffe nga omukyala kyalina okuba nakyo mu maka. Weewaawo ffenna tukimanyi bulungi nti Nazzikuno omukyala bw'ataazaalanga mu maka kyaba kwegamba yatwalibwanga ng'ekitagasa, ng'atalina mugaso, era abandi ne bajjako enjogera egamba nti oli mu maka kutujjuliza kaabuyonjo. Kankisabikeko naye nga bambi weewaawo aba akola ebisigadde atufumbira, naye ate omulimu omukulu oba ogumuweesa ekitiibwa kwalinga kubeera na kizibiti. Bwe njogera ekizibiti mba ntegeeza abaana nga bwe nkugambye bagannemeredde be baana ab'obuwala, ate bannaatuukiridde be baana ab'obulenzi. Obuvunaanyizibwa bwa maama kulaba mu maka ng'omwami we alabika bulungi, kulaba mu maka nga mu butuufu abaana bali bulungi, abaana nga balina empisa. Nazzikuno maama yakeeranga ku makya oba ku maliiri, nnyinza okukozesa ekisoko nti mu bunyonyi, kyentegeeza okukeera ennyo. Weewaawo ng'azuukusa abaana bonna, okubabuulira era okumanya nti n'okukakasa buli mwana azuukuka alina okusooka okubuuza abakulu abaliwo awaka. Era Nazzikuno tukimanyi bulungi nti omwana yenna kaabe wa buwala kaabe wa bulenzi yasookanga oluva mu buliri bw'ati ng'amaze okwala obuliri kuba
kubuuza abantu abakulu abaliwo mu maka. Nazzikuno maama yayigirizanga abaana enkola y'emirimu nti omwana omuwala alina okwoza essowaani oba ebintu bye tuyinza okugamba ebiriirwamu. Omwana omuwala oba omwana yenna okaabe wa bulenzi yakeeranga ku makya n'agenda n'aleeta amazzi, wamma ggwe n'anyoola omusumaali n'asibako ebidomola n'agenda n'aleeta amazzi. Kisoko bwe ŋŋamba okunyoola oba okusotta omusumaali mba ntegeeza yakwatanga eggaali n'asibako eddomola ze n'agenda wamma n'akkirira emugga ataase ne ku tuzzi oba oliawo okunaayambako awaka. Maama kye yakolanga kutendeka baana abo kubakuzanga baana ba mpisa ti maama kubuulirira abaana abo omwana yenna takula mu maaso g'abakadde be. Omwana maama yabeera yafubanga nnyo bayafangaayo okutendeka omwana nti abantu bakulu baboogera omwana yenna omuto kasobeera ng'abantu b'olimu bakusinga ku myaka, muganda wange toteekeddwa kubaanukula. Oba oliawo olundi bwe baayogeranga n'obangako ekigambo kyonna ky'ogatta mu mboozi y'abakulu ng'obadde mwana, maama yakukubanga ti oyagala kulaba abantu mu kamwa, yeggwani otandika otya naawe okwongereza ku mboozi y'abakulu, ng'owamma ggwe maama ng'abantu bajja kugamba tatendese, tateeseteese era teyabuulirirwa. So Nazzikuno nga tukimanyi nti omwana yenna yakuzibwa weewaawo alina okumanya empisa, alina okutendeka maama omwana oyo enneeyisa y'omu bantu. Nti ye omwana yenna yakeeranga ku makya n'ayingira ennimiro okumulaga nti munnange tetulya nnimire wabula ffe kennyini ffe tugyerimira, n'akulaga engeri gye balima, n'akulaga engeri gye basima ekinnya ky'ekitooke, wamma ggwe n'ossaayo ettooke. Kyovula atuggyako enjogera egamba nti ky'osimba onnaanya ky'olyako ettooke, anti bw'oba okisimba bw'obanga ttaanya bw'olinnyako n'ebigere ekitooke kinywere mu kinnya, ng'azannyirira ng'asaagirira, naye oba olundi olwo ebiseera byetooloola weewaawo n'oyunja. Mu butuufu naawe n'okkiriza nti weewaawo empewo y'okumakya teyankuntira bwereere. Tukimanyi bulungi maama mu maka yabeerangawo okuyigiriza abaana emirimu. Maama n'amanya nti omwana atuuse mu myaka gino alina kweyisa bw'ati. Maama kubeerawo kumanya nti mwana kakati genda ofumbe, tufumba bwe tuti, tusaanika bwe tuti, n'ateekateeka omwana omuwala nti yenna omwana omuwala alina okumanya bwe tusiba emmere. Tuteekawo ebyayi, tuteekawo olulagala, ne tuteekawo obuwuuwo nga ne tusiba endagala, wamma emmere ne bagisoosootola nga wamma naawe ogamba kituufu mukyala gundi yakuzibwa, kituufu wamma ddala ofumbye kye bayita ettooke ly'Omuganda. Bannange mwenna abatulaba eyo era abatugoberera ku bibanja byaffe eby'enjawulo, tugezaako okubiisa oba okukubuulira mu ngeri eyo tusobole okulaba nti tubeera wamu, tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe. Omwana yeeyisiza atya? Maama kiki kyakoze ataddeyo oba alaze omulimu gwe ogw'okulabirira amaka, alaze obuvunaanyizibwa bwe ogw'okuteekateeka abaana. Tufumbye bwe tuti, tukoze bwe tuti, omwana omuwala, omwana ow'obulenzi genda oleete amazzi, omwana akeera ku makya n'ayera oluggya. Ne kiweesa ekitiibwa abo bonna abamulaba, wamma ne bakasiza ddala tikituufu maama wagunjula, wabula tewakuza muwawa ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba nti wamma wafaayo, anti batugamba suula omuggo oyonoona omwana. Weewaawo maama eyo gwe mulimu omukulu gwe yatwalanga era n'afaayo okumanya nti ddala kituufu maama watendeka, anti batugamba omwana omubi avumaganya nnyina. Kitegeeza omwana oyo waba teyayambibwa bajja kugamba ye nnyina y'ani? Oyo yamukuza ate amuteekateeka bulungi,
ataamukuza ataafaayo kumubuulirira wabula oba okotogedde ebiseera by'omwana oyo eby'omu maaso. Kyekimu n'omwana ow'obulenzi bw'otamufaako kumulaga nti omusajja yenna bw'ati bwe yeeyisa, omwana yenna ow'obulenzi bw'ati bw'akola, obeera kwegamba omukotogedde. Oyinza okulaba ng'amuyambye naye suula omuggo oyonoona omwana oyo tagenda kuyambibwa. Onzikirize n'olwaleero nga bwe bagamba nti awalungi si wammwe. Nange munzikirize bakwase eddunda lugaba Namugereka agabe ebirungi, abawe ebirungi enfofoolo ng'obugulu bw'eggongolo. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.